Mazina ye emyaka 26 okukyenda munana okera enyumya bingi paka wafiiridde era nimukufa nayogera naye wiiki emu aliokafe nga naye eddoboozi terijja nemanya esaawa yonna agenda kusimya maama olunaku olwali lwakubiri wiiki eri afe olwokubiri wiiki eno negamba kabisatulabe tumanya ayinza okuda tumanya naye tasobodde mu bulamu bwe tubadde tutambula naye ebbanga lyonna olowooza omu ku basajja baatayisanga mu gaali simanyi lwaki ekyo kijja kimugamba kiyampisa gaali n'olunaku n'olwo bwe nali ntandika supamaketi yange omukulu oyo namwebuuzaako nakitandika mwaka gwa 2022 kikyaliwo waliwo omwami kwenda byawo sebuyinza okuyimirira erinnya ne bakulabako omwami oyo bebamu oluganda b'ekizimbe kyembangizaako ati tamale nga mugamba tiwaayi nakamala okusoma nno nange ninamu obusente obutonotono nalinamu obukadde 50 ekiseera uganda edduuka yakala kukola supamaketi naye kalenti ndaba kanene naavaayo baagala obukadde 2 namale nagamba nti ebusuubuza ebyo zitegeera naye oba osobola talanfiya wendo wenakula paka kati enkyali awo omulundi omulala gwali gwa 2012 ndowooza nze nzekka munnayuganda yagenda ne Tamale nga batikkira mutabani we first born Scotland twalinya ne Tamale ne tugenda goli osobola okuyimirira ne bakulabako ssebo yagenda ne Tamale nga bagenda omuwa digrii ya masters Scotland kale ebyange byenjogedde Tamale bumulabirembe webale nnyo kigambo kya kitiibwa n'onyamusanyu lyonna liro lyerisinga fuba fuba eggulu ly'empeera fuba fuba eggulu ly'empeera. tugende maaso. Meeya wa Kinira Town Council ategeezezza nti agenda mangu naye ngenda muyita abeko kyayogera eddakiika 2-3 sebo jangu naye meeya enkola yaffe wano sebo tewali kutumira tigundi abatumidde kyoba muli ati abatumidde gyali oba mmawo twazze kusabira mugenzi ebyokutumira nti gundi abatumidde Yesu Mukama yayogera omuweereza we ng'afudde tafa bumbula kuba alizuukira ng'ensende weddewo ku lw'oluvannyuma tulizuukira ffenna tulizuukira ffe mu kitiibwa kya Yesu ku lw'oluvannyuma tulizuukira ffenna tulizuukira ffe mu kitiibwa kya Yesu ku lw'oluvannyuma. Abooluganda Omukama mulungi, abooluganda Omukama mulungi obudde bwonna. Baganda baffe Abasiraamu, assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aneeyanziza omukulu
omukubiriza ow'omukolo guno n'obugambo bw'ŋŋambye nti wali kutumira ssebo mbuwulidde naye munange weerabidde nti wano nze mmeeya wa Kyengera Town Council wenkolera buli kyenjagala era nze head of security constitutional wa Kyengera Town Council era nsobola okugamba nti nabira ku CKP ng'oba nnemesa okukola emirimu gy'ekitundu kyange. Nze Lukaga Mathias Mulumba Dduka ekibabu Sabasaba Meya wa Kyengera Town Council nga ndi wa National Unity Platform ekulembera Robert Kyagulanyi Ssentamu Pulezidenti wa Uganda yawangula n'atalangirirwa. Era bw'omanyi bw'osoma Government and African Politics characteristics za African politics olaba nga in African countries Electoral Commission tebera independent. Kitalo nnyo olw'okufiirwa mukadde waffe mukulu wange afudde ku myaka 60 aba mukulu wange nze nazaalibwa 1979 kitegeeza afudde ansinga emyaka 15. Kitalo nnyo ate ng'ebitugatta munnamasaka munnabuddu munnange kyekisookera ddala nti ava Buddu era ndowooza taata we lwe yafa era nali obulungi wali ekaliisizo nengenda nziika. Tamala emirundi bengenda omwogera ompadde dakiika 3 naye ngenda kwezza 5 nga nannyini kitundu. Mwami Tamala emirundi kitalo nnyo kyenyinza okubagamba nti muyinza okuba temunnamanya muntu gwe tufiiriddwa naye mu bagezi 10 abali mu Uganda bakalimagezi 10 mu Uganda Tamalemu abadde bw'aba afudde tusigaza 9 badde nsuubira obugalo bw'amaanyi mu kintu. Tamala emirundi tubadde tetuli nga bw'ogamba ng'abakulu bali abamuwaddeko obujulizi nti bo babadde nnyo nga bali naye nze ebbanga lye mbadde musanga ettonotono nga ndaga nti andowoozaako ate nange mbadde mu followinga nnyo nange tampisizaamuuko gaali yadde olunaku n'olumu. Naye kyembadde Tamala emirundi nti ye nga ekintu bwakimanyi mbutuufu bwakyo bwakyogera mbukyamu bwakyo wakola ki bwakugamba ng'akusanze. Zero nasooka okusanga mwami Tamala emirundi namusanga ku Beat FM nga tamumanyi ze ne mweyanjula ne mugamba ze Mathias olukaganagana nti otyo gw'oli mugezi nnyo ennyimba z'oyimba za magezi nnyo. By then yali 2012 nga nakafulumya Bakowu ne paalamenti yaffe n'aŋŋamba nti mu mawanga gali agaakula ennyo bwe baali badde bakuyita ne bakutikkira olw'amakulu g'ennyimba ezo z'okola ki z'oyimba. Naye waayita omwezi gumu munnange ate era kabaka naye n'ampita n'antikkira. Kitegeeza Tamala emirundi abadde musajja muki mugezi nnyo ate nga mulanzi. Najja nti okwegomba Tamala emirundi ebiseera by'emabega nga bakyakola ku Mambo Bando nze nabbe emmwanyi za muzeeyi kubanga temukiteekamu abakamera kino ekyokumba kuba iri tetukkiriza. Naye yanzibisa emmwanyi za muzeeyi nenninye moloka for the first time okujja e Kampala nenzija ndabe Tamala emirundi ku Mambo Bando nga njala mulabako obulabi kakasa oba muntu nga si kakasa nti ayogera ebyo muntu. Engeri gyali akolamu analysis ya politics nga olaba alina ekirungo ekyenjawulo kyasinga ku bantu abalala nenzijjamu olabe nga nkyali muto. Naye munnange netandika omufollowinga byonna buli radio gy'abadde abeerako TV wonna wagenda kasibe saa 9 ogw'ekiro nga mufollowinga. Kati Tamala yakonkuludinga ng'agamba nti ffe abaasoma political science kati nemmanya nekyejja mu bwongo bwange nti omuntu ndoza bw'asoma political science abeera mugezi nnyo ng'ani nga Tamala emirundi. Recently bwe nabadde nga nzirayo ku university okusoma nembuuza registrant degree ki erimu course unit eya political science n'aŋŋamba eyo bagiyita BAPA oba Bachelor of Public Administration and Management. Nemugamba egyo ngenda okusoma kubanga mulimu political science era gyensoma saawe nga njagala ntandika okwanalyizinga politics the way Tamala emirundi used to analyze it.
era kati ndi political analyst sebo gona sobola kuzanyirako olw'ensonga nti mbadde followinga nnyo omugezi Kakensa. Omanyi abantu abanoonya okumanya nze omuntu muwulirizaako birungi byakola ki. Despite ebyobufuzi bye tuwagira ebyaffe zetamala emirundi abadde buli bantu abasinga abayisaamu eggaali naye nga kyemwagalako ndiye talina gwawagira. Osanga b'ekibiina kye abeeralemu nga bayisaamu eggaali n'atulumba abanuupu n'abayisaamu eggaali tampisangamu n'alumba oli n'alumba jjeno nga mugumu. So era nange yampa confidence nange lwotannumba nange nkuyisaamu eggaali seko nange ndi confident babadde mukola ki mugoberera. Tufiiriddwa nnyo naye kano saagala kuva ku muzindaalo olw'eddakiika emu nga sikoogedde. Abadde buli ddakiika nga programu gy'abeerako ng'alina okwogera ku kigambo bamafiya. Naye abamafiya be baani? Bamafiya omanyi emirundi gye mbuusa okutwa, omanyi emirundi gye bazigadde okunkuba, omanyi nga ntambula n'ennyondo yange mafiya nalina mpa ennyondo ku mutwe. Bamafiya sisobola kubajja mu bintu bino ebyokufa kwa Tamale emirundi lwakuba sibamanyi. Naye bamafiya babadde ayogerako ngenda kandiko kinoonyerezaako kubanga musa omutuuze wange. Bamafiya mutukoze bubi nnyo okutta Tamale emirundi naye mwekomeko namwe bamafiya mujja kutuuka ekiseera mukole ki? Mufe mujja kutuuka ekiseera mukole ki? Omwoyo gw'omugezi Omukama agulamuze ekisa. Bano ina security meeting e Katale mujja kunsonyiwa nze nga mbagalize of security nze kyalinga security meeting. So obubbi mwe buli buno bakuba obuyondo bakola ki kati genda mu security meeting etandise naye munzikirize temugamba nti nzize nembeepankirako nenkola ki nentambula. Kambalekewo ngende ate nebiri bitambule naye nga kitalo nnyo ddala. Junior mbasaasidde nnyo ne bannamwandu mwenna. Ndowooza katusabe Mukama atuddiseewo mu famire ye omwana ayinza okubeera omugezi nga taata we. Awangaale nnyo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda.